gusa tuyinza okugamba nti tweyanzige bakyagenda mu maaso paka Friday lwe bana crowninga ensonga eno. Ate njagala okulanga nti sabbiiti eba wiiki ejja bannakazadde baffe aba the Golden Gate be bagenda okuba nga batwala wiiki eyo. N'olwekyo nabo katubalindirire n'amaddu mangi. Neyanzige munzikirize mbategeeze nti mu studio nga bwe twali ku mulundi guli tulina omukisa nti tuzeemu ne tukyaza Dr. Lukwago. Dr. Lukwago ku mulundi guli namubanjulira musomesa mutendeke, si mukubi wa mpiso naye Dr. gwe bayita PhD. Ngono musomesa mu Bugema University ate nga musomesa era Makerere University. Tuli ku nsonga ey'okusiga ono investor yatubulirako katono ku masomero gatandise, yatubulirako ku SACCO n'ebirala bingi. Ajja kwongera okubaako kyayongera okugata ku nsonga eyo. Mukadde Dr. Lukwago mukadde wa kkanisa era ava mu disitulikiti eri ey'Enansana. So nga ate bwe kituuka ku baami ye mukulembeze w'abaami mu South Kampala Zone. Central Kampala Zone. Nze ngambye nti South Kampala. Yakulinya. Mu Central Kampala Zone. So nga ate alina ku lukiiko olukulu olw'abaami oku CUC. Tulina omukisa nti tuli naye era ngenda kumukusaba akubuuzeeko. Webale nnyo omukadde waffe managing director muganda wange mukulu Moses Sentongo okunyanjula bwotyo n'ebyenkola. Sebeera ndi musomesa ku Mwasali Nursery Primary School. Essomero lyaffe wali Uganda. Era nebaza abasomesa n'abazadde olw'omulimu gwe bakola. Sebeera nange ndi musajja engabo. Nange nina amaka era njagala kutwala omukisa guno okulamusa bendesa awaka bategedde nti nzija ku Prime Radio mu programu eno basajja ngabo omukyala n'abaana mbalamusizaako Mukama waffe. Era ssebo njagala ntwala omukisa guno ate era okwebaza aba Getrich Bank awo mu ttabi lyaffe eri Uganda ate n'eri gye banzaala ekigalama Kasanda. Timwebale nnyo bannaffe, mwebalire ddala nammwe kubanga mwefaako mubeere abasajja engabo, abasajja n'abakazi engabo. Ennaku zino n'abakazi basobola okubeera engabo. So nga ate era njagala kutwala omukisa guno era n'okulamusa aba clients bange, ba customers bange aba mu Getrich Hotel awo Uganda. Timwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo nzikirize era nebazi ab'Emasuuliita. Masuuliita nayo district egwa mu Central Kampala Zone. Bebali batukoze bulungi omulimu gwe batukozeemu wano Prime Radio. Njagala kulamusa abasumba mwenna n'abakadde b'ekkanisa atandikira Uganda gye mperereza Nansana district yange omusumba Kiza Makerere abatuzaala baliraanwa baffe wali abasajja ba Central Kampala Zone mwenna South Kampala Zone mwebali kututeerawo programu eno basajja ngabo mwe tujja ne tuyigira ate ne tugezaako n'okuwa ekyo kye tulina. East Kampala Zone mukulu Mangeni nkulamusizaako. Kampala Metropolitan omukadde Mugabi nkulamusizaako. East Buganda Field mukadde waffe Musumba Lisengawa tubalamusizaako. West Buganda eri yaffe y'Emityana mukadde waffe Lubwama tukulamusizaako nnyo. Mukadde waffe Kalumba eri Masaka mwebale kuweereza. Njagala kulamusa nga mmaliza by'okulamusa bakadde baffe ab'Ebugema mwebali kubeera era ssebo nzikiza mpita abantu baleeta abaana Ebugema University naddala mu ssomero lyaffe erya School of Education gyemperereza. School of Education gyemperereza abaana mubaleete. Makerere twafunye obuzibu Makerere University nti twafiiriddwa omukadde waffe, twafiiriddwa muganda waffe Dr. Semuju abadde akola mu kitongole ky'ebyamawulire kitalo bakadde baffe ab'e Makerere okufiirwa Dr. Semuju era tugenda omuwerekera olunaku olw'enkya. Ate era kitalo ekya mukadde waffe Miro n'omukyala bafiiriddwa era bagenza okuziika kitalo nnyo. Mukama abagumye abazeemu amaanyi awamu n'essuubi. Njagala okutwala omukisa guno okukulisaayo ba billionaires mu
meeting gye bali mu kusande bamukadde waffe Lujja Doctor ne bakayita ne babanga ffe mwebale nnyo mwebalire ddala so ne bamukadde waffe Bukenya mukulikeeyo mu kwanjula Mukama ayongere okubeera nammwe. Waliwo akantu katini ketwatandikirako mukadde ng'ebya kulamusa bivuddeko. Waliwo akantu ketwalekayo, waliwo omusajja yali abuuza nti eriyo engabo nga terina kiwundu. Engabo twalaba nti engabo ekozesebwa kutangira n'olwekyo ebiwundu biyinza obutalabika ku ngulu naye ebiseera ebisinga bibeerawo naye ate biba bingi nnyo oli bw'aba nga tategese ate okutegeka twakulaba nti otegeka ng'olina by'otaddewo olina engabo yo ekutangira ebimu ku biwundu. Bangaffe atera kugamba akiyita kyeweesigisa. Kiki kyeweesigisa? Okuba nga kikutangira ku biwundu ebyandikutomedde, obusaala obwandikutomedde, amafumu agandikutomedde, biki byeweesigisa. Engabo yo yeeri waggwe, biki by'osizeemu nsimbi okuba ng'osobola okubeerawo ng'ebintu bikulumba. Nga tetunagenda mu maaso katuweeyo essaala ssebo enyimpimpi tugende mu maaso mukadde wange mukadde Ssentongo tusabe. Mu butukuvu Mukama Katonda nannyini eggulu n'ensi tukwebazizza kubanga otwadde omukisa nate okujja okuweereza. Jangu obeere naffe, jangu weeyogerere, jangu otuyigirize, tuyigire wamu n'abatuwulirize era obawe omukisa. Tuve ku ddaala erimu ogenda ku ddala, tufuukire ddala abasajja engabo abalina omugaso mu bika byaffe ne mu makanisa gaffe ne mu ggwanga lyaffe ate ne mu nsi yonna okutwaliramu. Webale nnyo kubanga oludde okusaba kwaffe ku bwa Yesu Kristo mulokozi waffe. Amiina. Oyo ye Dr. Lukwago era mumuwulidde ebigambo bingiko abamumanyi mumumanyi era alina n'ekirooto eky'okutwala okulembera ku ggwanga lino era n'abyobuulira emijoozi yali agijjeeyo. Muwulidde ebigambo nga bingiko naye mujjukire nti bwe twali ku mulundi guli bwe twali wano twasobola okwogera ku kigambo ekikwatagana n'okusiga giyite investment. Yes. Era mu ebyo bitwayiga ebyenjawulo twavuga nti investment kyeki, okusiga kyeki, lwaki twandisize, mpozi kewalekayo bye biki ebisobozesa omuntu okusobola okusiga. Njagala otandikiraawo ku nsonga ebyetaagisa nga tonnaba mukadde wange ampuliriza nga tonnaba kusiga weetaaga okwebuuza ebintu bino, weetaaga okumanya ebintu bino. Ekisooka kye wandyebuuzizza, how much do you expect to make on your investment? Sente z'osize osuubira kuzifunamu mmeka? Ogenda kusiga otya? Ogenda kufunangako buli lunaku ogenda kufunangako mmeka? Ogenda kufunangako buli mwezi ogenda kufunangako mmeka? Ekyo olina okukimanya ku sente z'osize. Osize miliyoni za 5, osize miliyoni zo 10, buli lunaku bagenda kuwangako mmeka? Bw'oba ozitadde mu bitu bye twayogerako nga luli edda, ozitadde mu UAP, oba ozitadde mu Bank of Africa, okusinziira ku sente z'otaddeyo ogenda kufunangako mmeka era ddi? Dr. ogenze mu kibalo atamanyi kubala taakola investment. Asobola okukola ebibalo tebyetaaga kuba by'amaanyi nnyo. Ate buli kimu kirina levo yaakyo era ojja kubalira ku levo yo. Wonooba otereka emitwalo gyo 10 ng'ogenda giteeka mu Getrich Bank okugeza, naye ng'oyagala gisigayo kumalayo bbanga ki? Kati genda muwogeraganye ne manager nti nina emitwalo gyange 10 njagala gimaleyo ebbanga bwe riti, onompangako mmeka buli lunaku, onompangako mmeka buli mwezi? Bw'abanga gundi yagirina ayinza okugamba nti nze okusobola okuwa amagoba sente zo zino okubanga zimazeeyo emyezi katugeze 6 nange nsobola okubanga naasobola okuzisiga obulungi nfuneko zenfunako ate naawe okoleki ofuneko zofunako. Abasita sites bakikola n'oterekayo nti sente zo jja ziterekayo emyezi ekitaka wansi wa 6 bakuwa ebitundu bwe biti ku buli 10. Ekibalo si kizibu nnyo ate ne bwe kiba nga kirimu obuzibu bajja kikonnyonnyola naye oteekeddwa okuba nga oyize ekibalo ekyo otegeere era bw'oba nga otereseeyo nga bakuwaako buli lunaku omanye nti buli lunaku nja kufunangako sente bwe ziti era ebbanga bwe riti bwe linaggwako sente bwe ziti zijja kwongerwa ku ze nasiga nfune sente zange. Olyoka omanye nti kyokola gyekiri yesebo. So how much do you expect to make on your investment? Osuubira kufuna mmeka? Bw'oba nga osize mu kulima era otaddemu emitwalo gyo 10
osuubira ng'omaze seasoning ewedde osuubira kufuna ssente mmeka. Ekitukola obubi mukulu Ssentongo bwe tuba tusiga abasinga obungi tetubala n'oteekayo obuteesi ate bw'oba obala ssebo n'amaanyi go gabale buli kimu kikole kibaleemu ssente olwo nno lwojja okuba ng'oli omusizi omutuufu mu bizinesi entuufu. So weebuuze ogenda kukola ssente mmeka ku ssente z'osiga mu bizinesi gy'ozisigamu. Ekyokubiri mukulu Ssentongo osooka kumanya sooka bala ekibalo bw'oba onoosiga ku kino bw'oba onoosiga tojja kwewala kubala kubanga bw'onooba tobaze tojja kugenda mu maaso tojja kuba mu bizinesi. Kyebava bakuyita okusiga ensimbi oteekeddwa okumanya kiki ky'onojjayo mu kiseera ki. Ensonga endala mukulu Ssentongo, how long do you plan to invest for? Zigenda kumalayo bbanga ki? Olina miliyoni za 5 ogenda zisigira bbanga ki? Yesebo myezi 6 mwaka myaka 5 bbanga ki? Ekyo nakyo kikulu kikuyamba okuba omunywevu nga weetegese bulungi n'otapapa ozitutteyo ate oyagala enkeero zikola ki ozijjayo kubanga buli woteesa n'omuntu 1 bw'oyagala ozijjayo ziyinza obutabeerayo 2 ajagaano ozikuwa kubanga endagaano mwalagaanye nti zigenda kumalayo emyezi emeka emyezi 6 n'ozinona bw'aba akwatiddwa kafansonyi tajja kuwaako yadde akagoba n'akamu. So ogenda okusiga weeteeketeeke nsigira bbanga ki? Oba osiga ssente mu bintu ng'ebyo bye twayogerako UAP, Bank of Africa oba ene bank oba kibiina naye omanya zigenda kumalayo bbanga ki? Bw'oba ozitadde era mu kulima ogenda kumala bbanga ki nga weesibye ogumye okulindirira ssente zo? Bizinesi gy'okola mwosize ssente eneekula ddi osobole okugyamu ssente ze wateekamu ate ng'ofunye n'amagoba ng'omaze n'okutegeera kiri ky'osuubira okujja mu bizinesi eyo. So bbanga ki nakyo kikulu nnyo. Kikulu nnyo mukulu Ssentongo. Kino kyefaanaganyizaako n'ekyo kyetumaze. For how long may you need quick access to your money? Ssente zo onoozeetaaga luvannyuma lwa bbanga ki? Onooyagala ddi okuzijjayo? Endagaano ze mukoze n'oyo gw'ozisigisizza zikukkiriza okuba nti onoosobola ozijjayo? UAP njagala nnyo wozaagalidde ozinonera go bagateekako buli kaseera ne gatandika okugira bazibala buli lunaku za buli lunaku baziteekako. Of course bakulaga gundi statement yo buli nkomero ya mwezi naye nga bakulaze nti olunaku gundi wafuna bweziti ku ssente zo miliyoni bweziti ku lunaku gundi wafunako bweziti ne bagattagatta n'omanya ku nkomero y'omwezi nti nfunyeeko miliyoni ku ssente zange oba nfunyeeko emitwalo 5 oba 10. So olina okumanya ddi lw'oneezeetaaga ddi lw'onoozeetaaga osobola kuzifuna ddi kati abo bobo wozaagalidde osobola okuzisabayo n'ozifuna. So ekyo nakyo kikulu ng'osiga. Ensonga ezo 3 sebo mukulu Ssentongo nkulu okuba ng'ozimanya. Tweyanze. Esebo. Omuwuliza wa Prime Radio oli ku Prime Radio programu basajja ngabo batali ku 91.9 muteeka okubanga muli ku 94.6. Bw'obanga si kyekyo oteeka okubanga oli ku www.primeradio.co. Wabaddewo oluusi website eri enkadde ka .co tekabadde so kali www.primeradio.co.ug. Ku Radio Garden wetuli ku Prime Radio FM 91.9 ne tunein.com. N'olwekyo nkakasa nti oliza Dr. Lukwago. Dr. Lukwago waliwo ensonga egamba mbu ssente zikola ssente. Yesibu. Kyekyo. Ssente zikola ssente. Era mukulu Ssentongo twagamba that you have no moral authority whatsoever to spend any money without first make it work for you. Wakozesa akagambo togeza n'olya ssente n'osaasaanya ssente nga tezimaze kukolera ssente nki ndala. Wali wagamba tokkirizibwa ku spendinga ssente yonna
etakoledde sente endala mu ngeri endala sente yonna gy'ofuna kesooke ekukolera sente oleme kulya yo naye olye ku sente zeekukoledde naye kyo n'okikola otya njagala tutunulire ku makubo nga 345 engeri sente gye ziyinza okukolera sente zinnaazo awandiika sente bwe zikola sente tugende mu maaso dokita toleka sente nga tezirina kye zikola mu banka juzi twalaba nti okutereka tekugaggawaza saving is not investment okutereka mutendera gukuyamba kusobola kusiga naye okuleka sente awantu nga zitudde zifa twakyogerako luli so toleka sente yonna mu banka nga tekukolera sente endala agamba nti noonya we banaakuweera amagoba kubanga kati ebintu bingi tubyogeddeko we basobola okutereka sente zo nga tezituddeyo butuuzi kuzitemako naye nga zikukolera amaki amagoba kazibe nga zikukolera amagoba matono zitya naye nga zikola ki nga zikola nga tezifa so move your money around to higher interest accounts we bakuweera akasente akawerako kubanga ebitongole ebyenjawulo bigaba amagoba ag'enjawulo jagenda mu UAP nga bagaba aganjawulo Bank of Africa nga bagaba ganjawulo ogende kawala ne bagaba gaki ganjawulo n'obiina bwaffe buno obulala bwe tuterekeramu so beera ng'obuuliriza wano bagaba mmeka wano bagaba mmeka wano bagaba mmeka awasingako gy'oba oteeka sente zo era nze nange wali ku Getrich nkikola ne baleeta akasente kaabwe ne tulagaana tijja kuwanga percentage bweti buli mwezi omwezi we gugwako nkagatte ku kasenteko kewanteresa oba kewansigisa nkagatteko obe ng'ofuna size ewanteresa zennyini naye nga kuliko ezikoze eki ezeeyongeddeko so ne bwe ziba nga nnaku ntono ntya zitya nga naye zisobola okukolera akasente teri sente entono oba onoogaggawala teri sente entono olugendo lwa mayiro 10 lutandika naki n'olutalumu abagagga bonna batuuse ku binene nga batandika na biki na bitono so make sure don't leave your money inactive in bank accounts tozirekayo toleka sente nga terina kyekola unemployed cash that is poverty, you are losing out. Yes, sir. Ekyokubiri tomatira, don't be satisfied with the interest rate you are getting. Gogeddeko tomatira nezo zebakuwa busajja bukirana ojja kuba oli mu Bank of Africa ng'eri bagaba nnene ng'ero bagaba zisingako so manya have that information. Financial literacy, financial education, okubeera musiga nsimbi olina okuba ng'ofuna ebyenjigiriza ebikwatagana ku nsimbi. Financial literacy, financial education. Eyo nayo gundi namba sula namba ku financial intelligence, sula namba ku bintu by'empandiikako. Ekibi tetugisoma mu masomero. Era gundi wayogerera Koseya ti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Abantu abasinga tunoonya sente naye tumanyi bumanya kyakuba nti tuzeetaaga naye ebikwatagana ku sente tubikola ki tetubimanya. Naye bw'onooba onogenda mu maaso bw'onooba ow'okusiga olina okuba ng'olina financial education, olina financially literate. You can be educated but when you are financially illiterate oli mugezi wasoma oli muyivu naye nga mu byansimbi ekyo kyogambye. Abantu bangi they are educated but they are financially illiterate. They don't have the financial intelligence, the financial literacy, the financial education that we need. Je twetaaga okukola sente okusobola okugaggawala, je twetaaga okusiga ensimbi. Kyova olaba bangi bali mu mirimu ne bafiira ku mirimu nga tebasize batya buli kaseera babeera mu kutya batya risks because they lack that financial literacy. So weetaaga so tambula omanye nti sente zange wawe zinaasinga okunzaalira ettaka eggimu liri ludda wawe mba nsiga ensimbi zange. Waliwo ebitundu ebiyinza okuba nga bikalu yes ng'ojja kujjamu naye nga tewaliwo awagimu okusinga kuwaki kuwalala. So tambula olabe amagoba baki abasinga okugaba amagoba gy'oba otereka sente zo. Ekirala nakyo tuyinza okyogerako weemanyiza okugula we bataseera nakyo kijja kuyamba mu kutereka ate olyoka osige okugula we bataseera. Yes,
ekyo kinvolvingamu okukola research n'okumanya oba kiri mu bagaini wombi osobola okubagaininga oli ekintu kyewaguze 5,000 n'okigula mmeka 3 naye ng'ate kyekimu oli kyaguze 5 naawe kyokoze eki na wano ebanga investment because like you have invested the other 2,000 ozigize zisigaddewo osobola oziteeka mu kiki mu kirala ekyo bw'okikolera ebbanga eriwera olaba bw'oba ng'ofuna amagoba so bulijjo waliwo ebifo ebyenjawulo we batunda ebintu ku bbeeyi eya wansi okukira ku bifo ebirala ekyo nakyo kikulu waliwo ebintu bye tutatera kulowoozaako. Don't leave property like land empty. Waliwo yakanjigiriza nti wowe olina ettaka tolireka kutuula butuuza onaddala wano e Kampala osobola okukolamu ebintu bingi nakugambako juzi ku bizinesi ya paaki oba olina akafooko kalongoose bakuwengamu ku ssente abapaakinga ofuniremu amazzi boolezeemu ebidduka pikipiki naki n'emmotoka yadde ng'ettaka lyeyongera buli lunaku ebbeeyi naye lijja kweyongera ate ng'ojjamu n'eza buli lunaku so wagula ettaka lyo likula mu bbeeyi naye ate buli lunaku ojjamu ki akasente ettaka lyo likukolera kubanga kyetuliko kwe kuba nti sente zikukolera sente zinnaazo gwe ne bw'oba nga tokola ki nga tokola nga ziyingira. That is an investment. One, you are investing two way. Likula li appreciating naye ne buli lunaku okola ki onoga ne bw'oba weebakidde okola ki ofuna. So don't leave property like land empty. Okay. Yesebo tweyanzege oli ku program Basajja Ngabo Dr. Lukwago yatuyita mu nsonga eno sente zikola sente. Yesebo era kiba kitegeeza nti osobola okuba nga oli waka naye nga sente zikukola zitya nga mukulu Ssentongo oli wano ng'oli ku rediyo wano naye nga eri zikola eri obuntu bwe bukola ki buyingiza eri abaana bakukolera sente. Ate tekyeta twakyogera ku teweetaaga nnyingi nnyo beera n'emidaala gye gya capati emeka 5 2 gikwasa abaana buli lunaku bakuwengayo $1,000 buli lunaku bakuwengayo $1,000 kikyengezaako gamba nti teweetaaga kulinda nnyo kulinda nnyingi nnyo z'olina zoba okola ki zoba otandika nazo. So ogamba sente okukola sente totegeeza nti obukadde 7 obukadde 10 ninaye n'emitwalo 2 gisobola okuba nga girina gye kikuleetera ne bwe gireetayo 2,000. Yesebo n'emitwalo 5 abantu batandise bizinesi n'emitwalo 5 emitwalo 3 nene zikula. Logika eri mu kuba nti emitwalo 3 oluvannyuma lw'ennaku 2 zifuuse emitwalo emeka 7 oluvannyuma lwa wiiki zifuuse emitwalo 10 oluvannyuma lwa wiiki 2 zifuuse emitwalo 2 oluvannyuma lw'omwezi osobola bulungi okuba nga yatandika bizinesi n'emitwalo 3 ng'oli mitwalo ameka 3. Muliza Prime Radio naddala omusajja somoza kuli nti osizeewa okuba nga olina kiki kyeweesigisa kiki ekikutangira mu bya ssente omusajja ng'engabo bwetangira abaagirina n'atafumitibwa nnyo obusaale n'amaki n'amafumu gwe kiki ky'otaddewo nti ne bw'oba nga tokola kikukolera kikutangidde ebizibu kiki kyeweesigisizza mukulu Kasozi ke kalango kakozesa bangafi kiki kyeweesigisizza leero okola naye kyatomanyi kinaabaawo biki ebinaakutangira oleme kufiirawo obudde butambuddemuko waliwo ensonga eyo lwaki abaavu basigadde nga baavu ate abagagga basigala nga omanyi the problem mukulu Ssentongo ntero kyogera obugagga is also relative. It's an opinion. Wengamba nti oli mugagga. It's an opinion. Kwegamba obugagga ng'obuwanguzi nga success buli relative. Omuntu ayinza okuba nga tugamba ali successful ali successful mu bya nsimbi mulala ali successful mu bya bufumbo mulala ali successful obusuccess ye nga balirwa mu nte naye nga ennyumba talina nga talina ebifaanagano bwe bityo. So kyetugezaako gamba nti bw'oba nga investing you may not become as rich
nga mukulu Ssentongo Lukwago baani naye toyinza kusigala kyekimu ojja kutambula kubanga levels zo tezigenda kuggwawo mu nsi. Ako kaddemu kubanga kakwatira ddala ku musajja yenna gy'ali ne mukyali nti bw'okola investment oyinza obutafaanagana Dr. Lujja. Yes. Naye osobola okubeera ow'enjawulo okuva ku oyo atalina kyakoze. That's very, very important. Ekyo mukadde era kijja kuyamba obutabeera discouraged, butagwamu maanyi nti bannaayo bagundi bagagga nnyo. Abantu boolabye abagagga mu bugagga obw'amazima obutuufu batambudde mpola mpola mu mitendera. They started small, batandika mpola. Tukyogera bulijjo ize come ize go, ekikula mangu kikula kikifa mangu. Njagala kukakasa nti bw'onooba nga weewaddeyo oku investinga okusiga, you may not fly, you may not run, you will walk or you will at least crawl, but you will not remain in one place. Oyinza obutabuuka be twi mukulu Kasaija yagamba economy ekoze eki. Oyinza obutagenda be twi speed naye ojja kuba otambula, tojja kusigala kyekimu. Ate obwo bwe bugagga obulungi tumi. Ogambe nti ne bw'oba nga totambudde, ne bw'oba nga totambula naye waakiri weewalule. Beera ng'oweewalula kasita oba nga toli mu kifo kimu. Kubanga weewalula oba ovudde mu kifo ekimu. Omwana bw'aba atambula atandika kukola kimpola mpola n'ayimirira n'atengerera n'atandika okutambula, but eventually adduka. Omubi yona atakoze eki atatandise. So start small. Eyo nno ekyo kimalamu nnyo abantu amaanyi bagamba anze ndikola ki ndituukayo ddi, naye abatuuseeyo batandika batya mpola mpola. Batandika mpola mpola. So sala amagezi ku kiki ky'oyagala okusigamu, kikoleko ka research, kimanyeeko ate tolwa nnyo. Start now. Eri egundi waliyo omusajja mbu agamba ndoza era twali program eno nga twogera ku the power in starting something like that. Naye mbu yantuuma omukulu Sserugo nkulamusizza yantuuma erinnya eryo nti bamuyita start now. So tandika kati, tandika enkya otandika okusiga ekitono ky'okola ki ky'olina kijja kuzaala. Naye genda mu kintu ky'oyagala ky'olinako knowledge ate olemeku ekyo ky'olina kukufa bufi. Naye bw'onootisiga mu ky'oyagala ky'onoonyerezaako ky'omanyiiko n'okiteekamu obwongo bwo n'amagezi go n'okutegeera n'obuyiiya bwo tosobola kusigala kyekimu. Abagagga bajja kusigala nga bagagga beeyongerako. Buli omu point eri nti buli omu mu nsi muno anoonya kweyongerako. Era tutera okwogera nti obugagga ntuuyo bw'owummula nga zikola ki nga zikala. Teri ateredde. Buli omu akyali omulamu anoonya kweyongerako. Oneeyongerako otya? Ng'osiga ng'ova ku ddaala erimu ogenda ku ki? Ku ddala. Obugagga is relative. Naye fortunately oba unfortunately teri bwankomeredde. Teri bwankomeredde nti buno bwe bugagga obusingayo waggulu eri. Ate teri busembayo. Buli omu alina level kwaliko. So buli omu level gy'aliko aluubirira kukola ki? Kwongerako. Okitegeera mukadde wange? Ndowooza abampuliza tutegeeragana. Tweyanzege amasimu gano gabuze kuva kumpi eddakiika 3. Naye njagala kukuza eddakiika zizo zitambuddemu. Njagala abantu bayitire naye nzikiriza. Obugagga kye ki? Obugagga ne bw'olaba tubwogerako kigambo si kyangu. Kubanga nze bwe naabanga obugagga bwange bwa miliyoni emu ng'obugagga bw'omukulu Ssentongo bwa miliyoni katugambe 5 oba 10, nja kulaba nti siri mugagga. Nja kulaba nti siri mugagga. Lwakiri kye twayogeddeko nti obugagga tebuggwayo. Naye kasita weegeraageranya n'ekisinga obukulu kasita oba ng'ova ku ddaala erimu nga weeyongerako, obwo bwe bugagga.
okubanga ova ku ddaala erimu ng'ogenda mu maaso nga toli mu kifo kyekimu oba nga todda mabega, obwo bwe bugagga. Bw'oba ng'obadde omwezi oyingiza mu byewasiga, oyingiza emitwalo 10 mu byewasiga, n'ova ku mitwalo 10 omwezi omulala n'oba ng'oyingiza 15 oba 20, oba ogaggawala. Naye n'oli eyali afuna emitwalo 2 ng'agenze ku 2.3 oba 3, naye aba akola ki? Agaggawala, kwe kweyongerako. Ekizibu kyetu ekiri mu kino nti ky'ofunye unfortunately obeera ng'atakyakiraba, kyekizibu mu bugagga, kubanga buli ky'ofunye kizaalawo akatuubagira akalala. Waliwo kye tuyita achievement crisis, nti bw'ofuna ekintu gundi ate kizaalawo obwetaavu obulala, n'oba nga z'olina tezimala, kubanga waliwo obwetaavu obulala obukoze eki? Obuyingiddewo. Naye obugagga kwe kubanga ova ku ddaala erimu ng'ogenda mu maaso. Eyali alina akayumba ka ruumu emu, bw'oteekako akalala oba ogaggawala. It is a process. Exactly. Oba ogaggawala. Eyalina akapoloti 2/3, bwe ziwera 2/5 oba 3/5, kasita oba nga weeyongerako nga todda mabega, kwe kugaggawala. Of course degree kw'ogaggawalira oba kwe tugaggawalira eyawukana ya njawulo. Tetugaggawalira ku diguri zezimu, kubanga tuli baaki? Banjawulo. Tulina obumanyi bwa njawulo, tulina okutegeera kwa njawulo, tulina ebisoomooza byaki? Bya njawulo. Nze bwe mba nga nze ndi mu kika kyange, for example nga nze nvunaanyizibwa ku family ne extended family, nyinza obutagaggawalira ku gundi yeemu n'omuntu nga ye sente ze zonna nga bwazifuna azisiga ne zikola ki? Ne zizaala endala, kubanga obugagga kwe kusiga sente ne zikolera ki? Ne ziba nga zisobola okukolera endala nga weeyongera okuva ku ddaala okudda ku ddala. Yes, nga bavudde ku level. Kati kyenjagala abatuwuliriza bakwate, ky'oba okwata weeyongerako. Ekibuuzo ky'oba weebuuze nti buli lunaku oba kale tugambe buli wiiki oba buli mwezi oba buli leero si gwa 8, okuva omwaka we gwatandikira, we twatandikira, waseetuka olina ky'oyongeddeko, olwo oba ogaggawala. Bw'oba ng'okyali ku kyewaliko oba ng'ozze emabega, ekyo gwe mutawaana. Ekigambo kinene nnyo, tuyinza obutakigira, naye ky'oba otwala kiri kimu, ogenda mu maaso. Semaduuka zayogeddeko. Abantu bayinza okuggalawo semaduuka. One, ayinza okuba asazeewo akyuse business. Waliwo ensonga nnyingi. Ayinza okuba ayagala kuddayo. Naye waliwo n'abagira ng'era zigudde. Nga zigudde bugwi. Enkozesa ya ssente. Twagambye nti obugagga ntuuyo. Oli yagamba nti ebikuyamba okugaggawala, bw'oba olina w'otuuse, bikuume nga kalira, tobivaako nti kasita nina w'entuuse, kasita obivaako ng'owedde. Obugagga ntuuyo. Obone yali munnabyabufuzi, oba yali musuubuzi mu bya misolo, yagamba nti abasajja bwe babala, jjukira abafuna ekiseera nga ayina taxi holiday ya myaka 10, era bwe giggwako 10 agenda okulaba nga afunye ekyafunye n'afunye. Babyogereyo, so kasita ayinza okuba nga wakutwala ng'ensonga eyo sitegedde bulungi. Okay, tugende mu maaso ku nsonga endala. Ensonga endala, bw'oba ng'okola naye ne birabika ng'ebigaana, ng'okola nga nabala ne mu banno basobola okuga nti uyu musajja akola, oyinza okuba wayinza okubawa ekikyamu ekitali kituufu. One, oyinza okuba tolina kumanya kumala, oyinza okuba nga kyewagendamu tokyagala, oyinza okuba nga waliwo by'otamanyi, kyotabaze. Kiki nagamba nti bw'okola bizinesi yonna osooka okuba ng'ogimanyi ate ng'ogibaze bulungi. Ate bw'olaba nga tetambula, togimalaako myaka 10-15. Kite bwe kiba kitegeeza kita kukikola kikale kukita kite. Yes, oyinza okukita oba oliawo nga kinaatera kiribadde kinaatera okukwatayo.
netomala nnyo kisome kyekidemeseza bagamba emyaka 5 gimumala omuntu okulaba nti kyalimu kinaakola ki kinaakola oba tekiikole tokiremerako nnyo. Oli ayogedde ku olw'obudde, oli ayogedde ku alina emitwalo gye 10, yagambye emitwalo 10 asobola okutandika bizinesi ne 10 mingi twakyogedde kusobola n'okutandika n'2 n'5 n'7 naye ekikulu kya byonna kumonitaringa kusupervisinga nti gwatandise n'5 oluvannyuma lw'omwezi ogenze ku 6 ogenze ku 7 ogenze ku 10 gwatandise n'2 oluvannyuma lwa wiiki ogenze ku 2 kitundu oluvannyuma lw'omwezi otuuse mu 5 todda mabega tomalaawo kapito waliwo okubanga tezeewateekamu zikola ki zigwawo bugya naye ogenda mu maaso ebizinesi yonna gy'onookola sooka okakase nti onoosobola ogibala. Era oli yagamba bwe tolina biseera bya bizinesi yo togikola ki togikola togigendamu tosigamu nsimbi zo kuba zijja kukola ki zijja kufiirayo. Ono yayogedde ku weesiga otya omuntu munno mu bya ssente ennaku zino ekyamazima abeesigwa batono n'olwekyo togenda mu ttaka towa muntu ssente zo nga temumaze kutegeeragana mu ngeri entuufu y'amateeka. Kyekyamangu kyenyinza okukola ki okwogera kubanga amabanja okuyamba okujjako ng'osazeewo nti nzi muyambisiza ne bwe zinaabanga zifiiriddeyo sijja mukola ki sijja kumunyiigira n'abantu be sijja bakola ki sijja banyiigira. Naye bw'oba nga ssente zo ddala ozeetaaga mugende mukole endagaano mugende mu mateeka ofune wonookola ki wanaakuwera ssente zo wanaakuddiza ssente zo. Mukadde wange akadde aboonoonyi oli omukyala w'emizigo yes teekawo era amateeka aganaakuyamba obutafiirwa nnyo. Ekyokubiri ky'oyinza okukola tosiga mu kimu toteeka amajiigo mu kisero kitya kimu teeka amajiigo mu bisero bimeka bingi asembayo oli eyeetisse ebisawo bye yalonze ekyo era nakyo tokyogera ku ssente z'olonze bwe ziti ennyingi ebiseera ebisinga era ziggwawo ne bw'oba tozitutte ku poliisi ojja zikoze ziyinza n'okutta n'okola by'otandikoze oli yagamba ssente z'ekibi zijje mu kiki muzizo kulya ennyingi sikuggwa maki sikuggwa maddu ate kyawa Katonda kuba ezo sizize waliwo oli akubye ng'amuddamu ekibuuzo ssente bakola nkole tebalonda nki tebalonda nnonde. Okay mukadde wange nzikiriza nkome wano